nyonyini ddala. Of course wali okufa tewaliwo okuseka kubanga ffenna tulina potential okufa buli atambula. Olwaleero Kato akedde ng'atambula bulungi nnyo ng'akutupa ne sawuti y'amaanyi. Nze nsinkanyeeko ampiseeko ku ofiisi gwe mulundi gwe nsoose okwogera ne Kato ne tumala just ddakiika 3. Era ze bw'ati naŋŋaabulaga ne mugamba ate Kato wange. Kato nangwa mu kifuba ati naŋŋaabula kyakitu ne muganga ogaba ekifuba kya kitundu. Naŋŋamba obwedda ate nkunoonya nnyina kyeggamba. Ate nange ne muga Kato nnyina wendaga kati kankuneekoonewo naŋŋaa bwe kiri bula nange ntegeka muzannyo ogwo ogwagundi. Naye ebbanga lyemmaze na Kato simuwulirangako nga basawuti ya ddoboozi nga kambwe ennyo nga gumu, naye nga ffenna tetuyinza kumanya nti Mungu kyekyo ali mu kkubo. So ffe twawukanye naye essaawa zibadde nga 9 enza okuddamu nga bankubira banzuukusa nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kato takyali ate nga kwe okugera kwa Mungu ffenna kwe tutayinza kuzanyiramu. Allah bw'aba ageze ebisigadde. Naye oyo Kato wammwe musaazi. Kato is a comedian, abadde musaazi yadde mukulembeze. Kato tanyiika, Kato tajaawa. Yoyo is there, that's why buli omu aliwo olwa Kato. Mbeebaza nnyo mwenna abavuddeyo. You know? Yes. Ekyo. So kyekyo bannange, Allah kyekyo kyatugeredde. Opa Uganda webale kwagala bantu nini musajja wa Mbogo. So kyekyo tujja kuba tubategeeza ekikudde ku mukwano gwange si kirungi. Era kiwuliriza ne baŋŋamba gye ntabadde ntambulidde era nenjija nange ndabe mukwano gwange ono Kato Lubwaama mbadde n'ebbanga eddene wadde siri muyimbi naye ate nze ndi musajja mukozi wa mirimu mirala. ono kancaji ekitalo nnyo bannange ono ali Kato Lubwaama afudde. Tuli wano mu ddwaliro w'afiiridde. Afudde essaawa ndowooza ng'emu eyise. Ekitalo nnyo abadde mulamu emisana wonna. Bw'ate bw'ateekateeka ye aba amanyi kalenda eweddeko. Wako mileage weggwerako oba tosobola kwongerako kintu kyonna. So ebirala tujja kubibategeeza nga tuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Bwetyo bwe tuli embeera mwe tuli. Honorable Kato Lubwaama esiiza omukono w'enkomerero. Obako message eno kitunyweta papa. Kubiddwa essimu badde waka. Honorable Kato Lubwaama afudde. Mukimanyi bulungi abadde mukwano gwange nnyo. Mukimanyi afudde Honorable Kato Lubwaama. Tambuza video ng'obika. Yakafa essaawa emu emabega. Kyafudde tebannafuna ripooti y'abasawo. Sagala mwefule bagezi mbokadi ya Alex TV. Temulimba bantu. Bajja kukola official announcement. Naye nga mukwano gwammwe Kato Lubwaama afudde. Tambuza video ng'obika. Naye ensi etumaliramu bwereere. Honorable waffe agenze. Naye omusajja agenze. Temusobola kukkiriza nti Kato Lubwaama yeekyanze mu kamera gyo yafudde kati. Gwe kikuleka wa alaba bajjo. Ensi etumaliramu bwereere. Kyo yabadde ku live ng'ayogera bulungi naye yeekyanga mu kamera za sipaaka. Kumbe nga lunaku lw'olusembayo ng'ayomba n'aliyeni sikini. Agenze, omusajja agenze. Tisobola butagendayo kati. N'otulosi tulina, n'otweba sina na tulosi wanakwebaka. Buli gwe yasobya amusonyiwe. Buli gwe yasobya amusonyiwe. Honorable afidde mu kalwaliro kumpi wali ne Wannatoolo.
ensi etumalira mu bwereere. Abantu bakono mwenna ab'emikwano muyige okuyamba mubeererewo abantu kyokka Katonda kyali bajjukirako. Muyige okuyamba mubeererewo abantu Katonda kyali bajjukirako.